tudde abantu okukola activations abali mu Uganda n'ebweru. Nzijukira. Okategedde? Teri kintu kimenyanga kulanga concert. Manyi bana abaana bamanyira bana abayimbi. Ko bwe kalabanga ebintu bitambula n'otula wano osa n'ogisayo emabega kalowooza nti okagala bwagazi nedda. Sente. It is money. Money, unclassified money. Kabata, it is what? Unclassified. It is unclassified money. That is the pain I have. Kabata, I've had sleepless nights. Okay? I've looked a drunkard because of this show. Mukadde teweebaka kulaba buli lunaku kati obuzibu bwavuddewa awenzijja kakati watu era nejjusa nnyo abaali bantaddemu sente mbu TikTok oyo eveewo kubanga ensonga zino zirabula okuba waliwo TV ezimu nga zaateekamu sente tezisobola kubiraga naye katubyogerere wano bajja kubitegeera ekirala omanya okumanya nga lweyijja amanyira mulabyeko ku TV ng'agamba mbu tukolagana n'abantu abamu ng'akyamuukirira mangu ng'akakola bwe kati Rweyigi concert yo nze ngikoze e Kampala Rweyigi baamutuukirira ba promoter lwe yali afunye Saga ne Azawi ne bakyamuukirira baagana omutegeka lwe baamukuba obucupa mu nkuuka era baamutuukirira baalemerera okumutegeka. Okategedde? Mpulira. Yabadde nze. Kati gwe wajjewa feeling Nobert otegeke Rweyigi erugogo awantu kawanene. Nze manyi. Era nze manyi bwe mbadde ngenda okufuna abantu bu Nobert I can assure you. Naye Rweyigi never boss yagamba naye namuwa sente. Nze go ampa sente za bana 80 million plus. Omulabe gundi Eva boss wali okalenda. Yuyo kati Eva boss waba yali ya sente ezo waliwo abazitimba kimanyi nti buli omwana okulinnya omutigo w'amasanyalaze gumu buli baana agiwanikira omutwalo gumu n'ekitundu. Yali akubye baana meka? Baana zaalinga mu 3 ze miliyoni nga 3 okuwanikayo obuwanisi anti ze ngamba okuwanikayo obuwanisi 3 miliyoni 4 kitundu okuwanika baana okuwanika obuwanisi oteeko kesisi okukkiriza oziwanika ebyo biveeko gundi gwe bavubukamu abayimbi muleke kumanyira abantu mmwe Eddie Kenzo bano abayimbi federation babuulirire bategeere nze nkubuulira Kabata kankuddireyo mpolampola wano yabaddangizeemu katono kati we twateesa byonna Kabata tulina entegeregana nti ba sponsor okay bwe bajja ofuna 50% no promoter afuna 50% ekyo tekirina buzibu si complaining ku kigambo promo sponsorship njagala abantu bakitegeere waliwo benda by'emisana wano nga bawoza simanyanga musenywemu waliwo benda bye wano nga bawoza simanyanga kola tunes ziba za muyimbi Nobert ziveeko si complaining ku kola tunes Kabata tulina ba sponsors abawera omukaaga oba omusanvu aba nze bendeeseko balinga bana naye manyi ebya bizinesi yaffe sigenda kwogera nnyo details aba sponsors bonna era nze okwemulugunya kwenina ku sponsor omu MTN si kwa sponsorship wabula kuli ku ticketing kutya obusungu bwe buva owulira MTN Uganda with all due respect lwaki njogerako nze natisiddwa dda okuzaalibwa kumu n'okufa kuba kumu MTN Uganda yenfunamu nze Nobert Events ekufunamu eti MTN nze wiki ntekako data wa mitwalo 10 kituufu wiki kitegeeza omwezi banfunamu emitwalo ameka just data okategedde MTN ten surprising ngako ku mobile money yange na mitwalo 2 tekikolangako nebeera birthday yange bampereza bi message byabwe ebyekisiru happy birthday wish you happy birthday they have never so no one should intimidate me MTN does not benefit me
is me who benefits MTN. Please. Ate MTN ingirirawo mu nsonga zo zino ne Anti ngwenzijaawo. Roigi. Omuyimbi namuwa authority. Engeri olwedde gy'olina kola tunes ne MTN genda mu maaso oteeseganye nabo. Naye najja naŋŋamba nti MTN naye etunda tickets era baagala mu sponsorship deal gye batuwa babeere nga be batunda tickets bokka. Abe MTN. Konze siina tabu ekyo sikifaako naye kyonna ky'ojja okusalawo ekisembayo nina okuba in the know. Nina okuba nga nze kamala byonna waakyo. Ekye MTN. Tosayininga ne MTN nga siriiwo nga tekuli mukono gwange. Kakati semulugunya ku sponsorship mu kitegeere bulungi. Naye MTN ate kuba tickets era etunda tickets z'abantu abagenda okuyingira ekivvulu. Obuvunaanyizibwa bwa promoter. Kati MTN ebadde etunda ticket nga gwe tomanyi. Ne kati ezitunda nga gwe tomanyi. Okategedde? Simanyi nkimanyi nti ebadde ezitunda naye ebadde ekikola n'omuyimbi mu bukyamu. Kubanga omuyimbi namugamba MTN weba egenda kutunda tickets ndyoke nakyo. Naye nina okubeera ku dashboard nga monitoringa ndaba sente ziyingira tickets ziri mmeka ezakatundibwa. Nobati. MTN okutunda tikiti za show gy'otegese. Yes. Tikiti ezijjawa ezitunda. Nga MTN okutunda tikiti ng'ezijja ku ggwe n'ezitunda oba nga ezeekubira. Etunda online. Okategedde etundira online. Kati yo olunaku lwa concert ebeerawo wali ku mulyango ng'everifying nti ono nti emessage yo nti kadiyingira mwoli mu system. Okategedde? Nandi kati nga gwetwekeddwa okubanga omanyi buli tikiti gye batunda. Era bwe kirina okuba nze mutegesi. Nze ndi answerable. Revenue emanyi nze. Era revenue yayisenze kwe kutabuka kuno. Revenue empita. Owulira? Revenue emala okumpita enkunya. Ngenda okulabuka okwebuza ku bapromota bannange abamu bali mu mabanja. Okategedde? Abamu bali mu mabanja. So kati mbadde nkumalirayo. MTN woba ogenda kutunda tickets za bukaddaana. Nobody events nze nina ebbaluwa ya venue. Nze nina police clearance. Nze nina revenue clearance. Revenue eri mukumbuuza ani gwe wa contracting okutunda tickets because jukira ticket yezo zaziriko omusolo. Onfuna bulungi. Buli ticket MTN ejikuba 18%. Gwe bw'ogaana okubidikira yalinga MTN manya yara ejja kubiringa milioni 10. Ponti yango gifuna. Nkuwuliraawo. Songa ate mabega wonna Roigi mugamba. Roigi nina okubeera ku dashboard ye MTN. Nina okumanya sente eziyingira. Okuva eziyingira mu MTN. Exactly. Tebo bakatugulako mmeka. Because nze mutegesi. Bana nze manyi loro yange. Sikyali fresha mu bwa promoter. Kati nakaluba naguba. Kati omulimu gwange Roigi yakolaganye ne MTN bokka babiri. Nga gwe totegedde ati. Era nebuuza company eri professional. Company eri professional nge MTN. Ne poster no kwata poster eriko Nobody Events no giteekako. Nobody Events presents. Kati ng'omuyimbi n'agamba nti oyo Conman. Nekuba yesimu because I took an initiative. I called MTN. Nakubira omwami akulira events bamuyita JP. Yanvuma buvumi. Gundi mulebe kumanyiranga abantu olwokuba mutula mu office eyo ne musiba amatayi mwe ba JP. JP oli mu office ye MTN kuweereza abantu befe. Ila video njagala muzimutuukeko muzimuweereze. JP you are in MTN with other colleagues of yours to serve the people, us. I am a client. If I got an opportunity of getting your contact and raising you, I was humbly calling you. There's no way you call me a con man.
kale katika tulabe gwe mutieno watogenda kudiza abantu sente so nagisazizaamu kale wakyate mutieno neddamu negitegekawo ate genda gitegekawo etya ejja kundiirira sente sina buzibu ejja kundiirira no problem ekozesa ekibuli kati gwe abe mutiendi bakuvuma batya ate nga tegwe mutegesi anti wuliriza omuyimbi yagamba oli ti oyo mumuveeko oyo mufere Reigi yagamba abe mutiendi nti oli mufere ate gwe omutegese nenkwata neŋŋamba wenkubye essimu omusajja azzeemu bubi kati kampeereza email ndowooza let me be a bit professional they blocked me kati Reigi abadde akuzannya muzannyo kyawa ate gwe sitegeera ndowooza olaba abasirumbu nobut you are drunk just genda bigambe nnyoko era agenda abimugambe kubanga bino bigambe nnyoko anti ffe twekyawa kyawa genda bigambe nnyoko simanya hakimu uganda.com nyoko kakati Kabata MTN era nentekinga initiative nenoonya bambi omukyalo omulala ye yali mulungi ali mu PR department erinnya ndyerabidde nemukubira essimu nemugamba abantu mmwe ngezezaako okubeera professional nze event organizer muntimbye segedde lwaki nze nga bwe nakwata ekkubo neefuna sponsorship ya Starbucks nempeereza empapula negamba Nobert yes tukumanye gwe tutuukiridde ne eno consent form oyina ogisayiningako gwe ne promo n'omuyimbi ne Reigi yes okategedde mpulira yes kakati gwe njagala ombuulire otimbye omuntu nti Kabata ya presentinze ate ogamba nti Kabata mufere todiringa nayo diringa na muntu omumuyimbi kati bagenda kudiringa nani nga kyo teriiwo kale kalize nebuuza na Reigi agamba ati abe mutieni nti oli mufere ng'ate gwe omutegese ate uliriza omutima ogw'obunanfuusi Kabata abantu bannanfuusi kana chegeza yajja noonya nga yeegayira yeewombese nga Lukapa kati alaba sente zitazengedde zisembedde agala okunzanyisa ng'omupiira wa ndaba kati ndaba nnyo amaaso maggule ndaba tebusobola Reigi afunyeko ku sente kuva mu MTN Kabata ndaba nga bw'okiwulira sisobola kubikkiriza over my dead body sisobola Reigi ojja kutegeera ebyo bimanyire bazawi Reigi mbiso nkubikkiridde Kabata omanyi ogenda okusaba zidrop abayimbi abaawano nga kumpi buli muyimbi Reigi yamusobeza embalala olaba omuyimbi ku level y'abayimbi ba legend ba Mesa Kisemakula nga Reigi yali amulemesezaako kulinnya stage ye abasooka ayimbe gwe omwache chembadde mpitamu situmanyi I've spent a lot of money kikituufu banyankole bagenzi banje kamba gambire ebyo bimugiye muntu oguno mweshongozi witu egini business atabuse ejeji niki ni business kamba gambire nyewe naza kuba omworo abaana banje baba kubona tibana ba Reigi kamba gambire nyewe promoter nalemwa kutunga sente Reigi nashubira tera hiti bamukolera concert ndijo nyewe Nobert events nagwa tino mweshongozo ndijo kuza kushusha ba concert taliho I will fight for my money Reigi okategede bulungi Kabata kankadde mu Luganda kubanga olunyankole mbadde mpulira nga oliro olukyotala nkaddamu mu Luganda ntinze ndi promoter bwenjavu wala bwentkwata sente zange nozita okukavalinga okuddawo kiyinza okuntwalira emyaka 3-4 ye Reigi muyimbi nenkyakuba hit neddamu nebeera kabuna mawanga nakola concert nafuna nja kugereza ku bintu ku concert nja kugereza ku Fiki Famake omumanyi bulungi mumanyi Fiki
Fiki Fameka concert gyasoko kola ya Ghana nga newe yali agitekekedde basambira mu mupiira basamba mupiira ku mu kifo kya concert. Yamala nakuba hits kusawa zino yakakola concert zili successful bili ku Africana neyo mwaka guno mu January sibo kiri olimu na mawulira alinformed nkubuze erinnya lya promoter yakola concert ya Salo inzo mujjukira obale sisola kujjukira promoter kati togeza nozanyira mu sente yanga this point of time ali mu kyalo daga abantu bano tisika bali kuyogera ate nkunyonyodde kabadi ki ngeera nfaaki nga nfaaki osobola okukola ebyekisibe bya kabadi nga wabula weeks 2 concert etuuke kati lose ne sente zotaddemu zigenda kudda zitya. I will recover the money. I can tell you. Nina agreement zonna. Ne Gravity bwe namugamba nga balooza nsindika ebinnyo yazinsasula. Andi kankubuulire Reigi. Oyinza okuloza nti osobola okubaako bw'okubira amasimu nange mbakubira. Nkubira n'abasingako ababo. Era okimanyi bulungi Cricket Overgogo yali ekulemedde n'engifuna. Respect my brand. Kati Reigi sheno obo gisazizaamu omubanja sente zo nga mekalosizo. Sagala kuwa balabe bange kifaananyi. Segedde? Niyo ojja kumpulira. So n'olw'ensonga eyo njagala omulabi waffe akitegeere. Nyiza okubanga mbadde mukambwe mukko. Naye Kabata twogere mpola. Kabata nze mutegesi. Naye MTN temmanyi. Nange neebuuza gwe mutegesi. Naye ate jjukira nze ngenda okuba ku miryango. Abantu abagenda okudeployingibwa nze mba deployinga. Babawunsa abakebera lisiti na buli kimu ne ticket sinze. Kati gwe weebuuza omulabi waffe omulungi. Mbeera mu kyamu bwe mbuuze MTN njagala kubeera nga ndaba sente ze abantu bange ze basasula abagenda okujja okuyingira concert abayita wali. Ekirala Kabata kambuuzeemu ne oba tomanyi bivvulu. Ku lunaku lwa concert omuyimbi abeera asobola okufuna concentration ku miryango oba abeera mu byangenda kwambala ki kati ani addako oyo ayimbya atya kankole rehearsals. Ebintu byetaaga mu logic Reigi baleme kuwabya. Balabe bange be bali mu kukozesa naye tojja kumalako kubanga at the end of the day nze nja kuddamu mpamba neera nange nwane ng'omusajja. Niye obeera we expose nze naawe. Badde bagamba nobati ulira wadde bwe badde bambantisatiisa bammanyira. Kati nobati olaba bwengeri concert ne Reigi no ng'akikozesa ngeri y'okulowooza mbwa waayogera ntya. Kati olaba olidde goyina record wagerako ne Gravity concert n'egaana waakali abeewammwe. Balenda kuvuma ekintu ekisinga obuzibu. Mbolaba kakati tojja kuddamu kufuna abantu kwesiga kukola concert naawe bwe muba temumpa concert zammwe mulekeyo. Mwe muba temumpa concert endala mukole ki? Nze neetakulira. Awulira. Ekirungi kummwe tewali yajja na milioni 10 kuzindira ku mmeeza ntegeka concert. Kadegedde? Ulira. Yes. Kale katika tulabe. Kati MTN kale kekutegeke. Kekole MTN presents. MTN muli bagaga nnyo, mulina abanene mu government, muli ba billionaires. Era kati ennyumba jiyingira saawa emu ya kiro 12. Era ngenda kukyusa kati newange wembeera ngenda kuvaawo. Bagala kutta. Osegedde? Ngenda kuvaawo newange nja kutandika okusulanga mu lodge eno nga bwensula mweri. Walolo naki lwa Reigi. Anti byantuusizako byanjagaliza. Wakati Reigi. Otenkana atasuka wano. Otandika otya okunwanya ne MTN. Oteeka obulamu bwange mu matigga. Segedde? Kampani nge MTN otuuka otya okubanga oteeka mu ntalo nayo. Nesi alina kyakkola kubanga sijja kukkiriza kufiirwa. Kati we mukkaanya mu nnaku zino ezibulayo oshegenda kubeerawo. Reigi tategeera tosobola kukkaanya naye. Kati MTN yeyina okutegeera. Okkaanya ne MTN. MTN etegeere.
promoter chechi era kino nkikola nwanire ne ba promoter abalala abayisibwamu amaaso zino companies mulekerawo kutumanyira kasukenda mugundi zange Rage mwali bane Valley Music inonyeza ku Rage mugambe muita wano Valley Music katika ngubulire okuma ono mani amanyira nze event promoter nze manyi gimmicks ze nokoso okufuna abantu n'okulanga bwokola akantu nga kakubira aina kamani simanya manager kavubuka kasoma ku university simanya Josh nebimwa byakagira kati nebyo ebinyo temudamu kumanyira mwe buvubuka mmwe aina n'ekivubuka ekirala simanya bakiyita Ford kiragale bugona gakomeri gasakatira kikwano kya Bitex tutula mu meeting gwano kefula kategere ebintu mwe oloze ekintu kyo kyali ba mu Bitex nnyo ne Bitex nakuwangula do kimanyi tosobola Bitex ya Rage nnyo n'abalala besigenda kwatula manya ne Bitex nambeemu kati Bitex ofa kina yate ne Rage kiki ekitta ye yafa nange tayagala kulirayo mulala akoze kivulu ky'amaanyi ngayagala kubeera nga ye Alpha and Omega w'ebivulu kale kitegeeza Bitex yagala okutegeka Rage gwamukujja tasobola mutegeka kubanga Bitex ategekesa kalamu na peni taba na sente zitegeka Bitex tasobola wadde okubisa ebipande bya miliyoni 3 tasobola Bitex afuna kalamu na peni n'alyoka afuna abamuula nze sikoledde ku mbaata etya simaleeta obukadde 10 ojja kufuna 14 osoloze not me kale waliwo omuyimbi wayitibwa Valley Music omumanyi nakubago awe mbadde ngenda okwogera ku Valley Music kakati Rage owulira bambi abaana ba Western we bankyaza ku TikTok bambuuza bani abaana bafa ba Western banayimba konze bajja kuyimba Chicken baleme kulimba concert weeringeri luddawa Chicken wama we balampadde ekirabo kabata Chicken mulete mubuuze ani yamufacilitatinga mutegeko kati mpulira ate agamba Showeri ate mutegeko omubuuze eyamugambe nti Showeri yamugamba alangera yamuwasendeza okulanga mutegeko manya abantu kwebuza magezi mutegeko gundi ono soka Valley Music wali wano obadde omugamba nga sinna musaako Valley Music abaana ba Western we bambuuza abaana baffe banayimba nengamba bagenda kuyimba togenda okutegeka concert eno Valley Music yalinawo enjawukana ne Rage nga campus abweza njawulo nenayogera ne manager wa Valley Music abeera Canada ne mugamba kati Valley Music asizinge fire because nali njagala spirit emu eyaba Westerner Valley Music na postingira osho ya Rage era ne bikyuka obadde obo biraba mbiraba ng'amulanga kati nze bwe nali ku live ne ngamba Valley Music ayina okuyimba kuba abadde alanga show ne ngamba n'abalala abaana ne mboogera kati ka manager ka Rage ne kankubira simu eri abayimbi ebyokuyimba ebyo bitulekere just leave them alone very silly. I am the promoter of the event. I am the manager of the event, the top role manager of the event. I have a right to say Lira, I have a right to say ono muyimbi tajja kulinya stage ona jagirinya dayo someyo tegere event promoter yani nenda kano je mwasayininga mudemu obate mmanyi kusoma namwe mudemu somenda kano je mwasayininga nangi mwe ntegeera nina baloya 20 mwaba I have 25 lawyers 25 tusuke tule ku Valley Music ona yalezewa 5 of them are my relatives baloya I have 25 lawyers walona beko musango gwe byokulonda bwe batula line yawo katogeza no manyira Rage tosobola Rage ebyo tusibye ebidi byazawe ne mugenda ne mwekubya bifaananye mu byawedde nobati bampita nobati twizire nija nimba nijire mvaka nungu ku boda Uganda ne Congo
Awala mwe mwe mwamanyira okwera enzija fe tulokera kulongosa busa bwa njovu na mpologoma Kabata. Ugendo luwanvu gyewava. You are joking. Gwe mbalala wobeera nze ate mpitawo nze okutuuka ewaffe gye mbeera bwe ntuuka embala ku ssaawa 5 ku makya ewaffe Kanungu ntuuka Buziba. Don't joke with me. Don't. Sola kummanyira. Kati oyagala Lweyigi akole ki Nobert nga sina kutera kuwana bali bokuvunaanyizibwa. Oyo talina kyayina era talina kyayinza kumpa. Bwe njo kifuna mmanyiiwo. No. Mmanyi bwe njo kukifuna. MTN kati MTN kagenze ku TV kammanyira. Kagambe katya. Mbu abamu betudiringa nabo bachamuka mangu. Very stupid. Tumbavu. Nachamuka okutegeka. Namala kuchamuka okutegeka. Ogenze ku TV yatuwa obulango. Era mbebaza. Olira Next Media njebaza. Naye already yagenda ku Next Media n'agiraga sina ate oli mukuti anyway biwanvu sagala kwogera ku TV nga teri mu ntalo zino era kwayo teyina nsobi kituufu ero jattuuka ogyetaaga ate yo njeetaaga because eri media yange nange Next Media yange kati togyokya nnyo kwe bali ba asobola gyocha niyo no Mutumbavu agenze ku TV ali mukwogerako bya kisiro mbu abamu betwokola nabo bachamuka bekakola bwe kati obo Lweyigi akakai oli Kampala osula na muloji ya 10 ya mitwale 2 wobogizeemu asula kawe bangulengera togeza no manyirire Kampala Lweyigi nkubulira ebyo manyira Kabata kababere ba politician nze abamu badde bannesimisa Nobert mugenda kukola sente abamu bagambe mu project yabawa sente tuto ndi mu kutoba ngo omuntu Nesula nenjala lwa concert yo. Abemuke wagano bayimbira. Banyivu joli. Oyina akamanyiro. Oyina ejogo. Abebe bufuzi bonna tewali awagira Lweyigi. Tabayimbira. Abamanyira. Ata oza stali politician. Ata obude bakoza tibutuuse mbw ate tunonye ba politician batuwe sente z'emmeeza. Bw'obanga ogenda kukola ebintu nga bino ng'oli brand olowoozanga. Lweyigi mwimbi wa amaanyi Nobert. Mulimbi mulungi. Wane Kampala namufudde wa amaanyi. Abadde asobola okuba cricket over yo n'agifunamu omutwalo gw'abantu. Ng'ali ne Nobert events. Ng'abantu bajja kulaba Nobert bajja kulaba. Kati njagala no Kabata. Ffe twafukibwako amafuta. Segedde? Segedde? Nze waliwo ensonga kulwaki Lweyigi yajja anoonya nze Kampala mulimu abantu population obukadde bugenda mu 7 nange simanyi yalinoonyeza Balamu n'anoonya ali awo ne yajjawo oba yaligenze ewa Alex Mwangi buli jamutegeka ku comedy store kubanga Alex Mwangi bambi with all due respect era yamuteeka n'omwaka oguwedde ku Imperial. I will teach you a lesson. Kagambi. Lweyigi, bino byenjogera bya ddala. Sente nga mmeka Nobert Lweyigi za kumpanyiza nga tomanyi ziwera nga mmeka? Andi kulinako abantu basasula ku mobile money kati nkugambe mmeka ze siraba. Tomanyi mmeka. Kati kitegeeza n'abe MTN abo tebali serious. Lwaki tebakubira event? Ngabo kyogedde posta lwa kuba tonagira simanyi posta wandigiteredde abantu njagala tukolere ne evidence posta njitadde mu inbox yo eya Momo Pay eye MTN. MTN, I want to pin you a professional and a corporate MTN, you are a professional company, a corporate company. How do you call a promoter, a conman, a person in charge of events? What had you dealt with the artist that you could not explain to the promoter? I used the professional means. I contacted you. You said you don't know me. Yet on your poster you have Nobert events. No, for the purpose of this nani. Nyamba buyambi yambanzi Nobert events tokalaba waguru
Era momope biri wansi mu mugongo gwo. Kansoke njikwate mu wano. Era gireeta ano mu ngalo abantu balabe kyo byogerako. Okategedde nobody events you. And you are there murmuring you are good. Nze obuzibu bwe nnina buli bumu muganda wange Kabaata. Nobody event ke kano waggulu wano. Kuliko ki? Ndabako nobody event. Bale kakano wano waggulu kano. Male yo wansi waliwo n'ekigambo ekiri wansi kisome. Presents. Presents means what? Akutuusaako ndowooza. Then you look at people in a corporate company like MTN. Omanyi lweji gundi Kabaata. Nobody event ono yono wano. Posta si yange MTN yagifulumya sinze. Ono posta ya MTN. Yes. Kati MTN neta nonyono promoter. I am the nobody events. Kano kola bako wane bali mu yero Awesome Entertainment. Kye kibiina kya Regi mwayimbira. Okategedde. Then you call me a con man. Oba tebategedde nti gwe boogera naye. Bayitaani kale gwe bayogera naye nobody events. Oba eriyo nobody ali eyo mu atali gwenga. Rwega ina nobody gwe yabalaga. Oba yabatwalira muganda waabwe simanyi. Eyo kweli nobody omulala ali eyo. Kubanga kyembanyi nti abe MTN bamubuuza. Kabaata. Ekyamazima MTN nange mbeetaaga. Ne obuzibu ffe twatondebwa tetunyigirwa mu nnoga. Temujja kunsekulira mu kinu mundye nga binyeebwa. MTN temusobola kundya nga binyeebwa. Nga ndi mulamu nga ndaba. Nze omwana w'Ekannongo tosobola. Tokaabasa. Yes, you have billions and billions of money, but that is your money, not my money. Tonkanga na sente zo kuba ziba zammwe. Siza nobody. So respect my money as well. Respect your name. I'm talking to nobody, to MTN. MTN, respect my money. This is my money. Newe mba nfudde. Aniko alora mu Uganda yafudde MTN ne waya amabugo ga mitwalo 5. Muleke mumanyira abantu. Akabaata oli muna mahulire. Tadi MTN tendiisa. Temukubira na masimu nga munnyonnyola MTN nga bwe eri amaanyi. Eri amaanyi ewani. Ewange nga tenzemba wa sente. MTN yamanyi ku government kubeji wo musolo. Nze tempa musolo. Gezaako kunonya bane Regi kwali Regi koli Regi oba koli nabe ku Valley Music wano Valley Music adogala kwogera kyo ku nsonga za